Temummanyiira, temunjasamira, temundiirako mmere ya nswera, mulinga ng'ebitulume. By the way, kintu kya bugunjufu nnyo era kya buvunaanyizibwa nnyo omuntu okubeera ng'olina empisa mu bulamu bw'ensi. Era si kirungi muntu okuva eri n'oyogera ebigambo ebitali birungi eri abantu. Oba gamba ng'okuvuma mu public, oba n'ofulumya ebigambo ebityobola oba ebivuma nga bwenkoze eri abantu, naye temummanyiira. Muno mu nsi Katonda yatonda nga tuli abantu ab'enjawulo, eri abantu abategeera, n'abantu etegeera yaabwe nga nsaamusaamu, n'abantu etegeera yaabwe nga ntono ddala. Interview yange ey'olwaleero egenda kulabibwa era okutegeerebwa abantu abo abategeera balina akatoola. Gw'alina obwongo buyabuya weesege kubanga tojja kugitegeera. Nze ekintu ekikwata ku career yange, ku mirimu gyange, ewamu nga kifiiriza n'omuntu omulala yenna, sisobola kutuula mabega n'ensirika. Anti bagamba munnange sirika, okusirika kuwangula bingi, buli lw'osirika owangula ensi, sirika, netusirika, notuuka ekiseera ng'ogenda kufa, nti olw'okuba osirika ng'osirika ki? Tetwagala kutumanyiira. Twatandika obulamu obwaffe, omuntu atandika obulamu bwe n'abeerawo nga teri amuwadde support, teri amuyambye, n'abeerawo n'atuuka w'abeera ali, bwe n'ova eno osinika aganyo otandika okwasamirira. Si nkola yange ya kuvuma abantu oba kuvuma okuba kwasanguza bigambo bisigala bifanaganako nga bwe biti naddala mu kamera, era nga nkimanyi si kirungi. Try to be professional, beera professional, totogera kigambo kibi kyonna, beerawo, sirika, beera mugumu. Sijja kusika Temummanyiira Mbwa Mwe. Nze ekintu ekikwata ku career yange, kikwata ku mulimu gwange, ne kijja ng'ate kizingiramu n'abantu abalala abo abandibadde bakiganyulwamu n'ova eno yalo okukibrokinga oba okukiteekamu agamwa. I will not keep quiet. Kino kyo mbabuulira amazima. Ndi muwala oba mukyalo ow'empisa eyakuzibwa obulungi, manga mmanyi kitanga mmanyi, sivuma abantu era sikyagala, sikiwagira na nnyo, naye temummanyiira, temunjasamira. Muno munsi tewali Katonda muntu gwe yatonda namudorenga namuteekawo n'agamba nti ono ye newe mumuvuma newe mukola ki, tajja kwogera, ajja kusirika, ajja kubeera ng'ali bw'atyo. Taliiyo. Ffenna tuli bantu, omutima Katonda gwe yakuwa yagwa n'omuntu omulala. Ffenna tuli bantu, tuli kyekimu, wabula entegeera yeesukkako ku y'omulala. Temutumanyiira. Tulina abagoberezi baffe abatugoberera nga Nyondo Media, no matter what nga bayimirirawo. Nze okusinga okubeera n'abantu 1,000 nenga mu bantu 1,000 nga bonna bafu, I rather be with abantu 100 nga basobola okuntegeera, nga basobola okutwagala, nga bali real. Mmanyi tulina batukkiririzaamu nti olina wava eri nayogera ebyanjwanjwa ebya Swakaba ng'oli asobola okukkiriza n'agamba nti ekyo si kituufu, amazima ge gano. Gye bali abantu abasobola okutulwanirira era nga bamanyi ekituufu. Lwaki oba oyingira obulamu bwa munno nga talina kyakoze, talina kyakwogeddeko, ng'akulabye bulabi, nga akola bibye nga ye omuntu okusurvivinga n'okubeerawo, ate nga tetunuddeko bw'omu bw'ati bw'anamuniginanga mw'omukeera ku makya n'ogamba for God and my family, n'ozimba lubuto n'okola bintu bikusanyusa gwe na family yo, just n'okomaawo n'oattakinga omuntu akola ebimukwatako ne family ye n'abantu abatamukwatako batamanyi na mayitire. Nze njagala mbanyonyera ekintu kino wammanga. Sandivuddeyo okujja kwogera bigambo nga bino eno, ne nafuna abantu 10 bokka ne balaba vidiyo eno, ne muvaamu abantu 10 abasobola okuntegeera be bajja okutambula nange. Ndi mukyala wange ali wano mu UAE Dubai, nereeta nzekka nentandika emirimu gyange. Nze mmanyi Uganda nzirayo ddi, nze mmanyi nteekateeka ki, nze mmanyi obulamu bwange, era nze mmanyi mbeerawo ntya. Katonda atuwa entegeera ffenna nga yanjawulo. Buli lwokera ku makya no attackinga omuntu abeera akwogeddeko oba abeera akulumbye, naye ng'obwongo bwe tewenkanankana na bubwo, kubanga eriyo abantu abasalawo okwejjako bo ng'obwongo bwabwe butono, nga basalawo baleka ensi, ng'ensi yabaleka nga nabo bagireka, nga bakola byabo mu busiruko batuula ne baagala okwononera abantu abalala.
Omuntu yenna omusiru nga tategeera bwavaayo nakuvuma nawe n'omuddizo banakulwanyisa nawe n'omuddiza kitegeeza muba mwenkanyenkanye era mubeera kimu. Nange sandivuddeyo kuddamu eri abantu abatalina magezi ebiwulenge ebikulekule sandivuddeyo kubyogerako naye lwaki nvaayo mbyogereko kubanga nkizudde kya affectinga abantu bangi kirimu ku affectinga nga nze omuntu ate nga kya affectinga n'abantu abalala ab'enjawulo. Omwana n'ava eri n'akugamba oba oluusi omusisinkanye naga Rozet gye baleko nti ndi fine munnange nyina akalimo kenkola nkola akalimo kange kano wekati ne wekati ne nadyagadde ojje munnange onkubireko wakiri kalango naye nayogerako bwe nti waliwo eyaŋŋamba mbu osasuze ssente ate osasuze ssente nnyingi ate nze sizirina wallahi ya Mungu nga sirina mwana gwe nalinkedde ku makya ne mugamba nti mpa ssente nkukolera akalango. Baana bameka abentadde wano ku platform wano ku media ne bajja ne bakolako zi interview nateera ne mbakubira obulangu bwabwe nga tebampadde wadde 5 dirham. Sometimes nga nze kamwenyini kwa transport yange ne mbasanga gye babeera bali nga sigenda kumugamba nti mpa transport bw'omusanga naye sometimes gwe kenyini okwata mu nsawo yo n'omugamba kwala sente zino zikuzzeeyo oba kwala zino sente ofune ekyokulya lwaki mutumanyira mbwa mmwe. Nosanga omwana oba olusi nakuweereza message nagana Rozet nyina embeera gye mpitamu munnange naye nandyagadde nkuleyo ka interview kuba olyawo wanaavaayo anawulira omulanga gwange najja nangamba nti oba owaayi kankuyambeko wano ba wali naye waliwo eyaŋŋambye nti mmwe bwe muhostinga omuntu ku media omuntu oyo ajja kujja bwe mumala mukolamu essente babawe essente mwe essente muzikozese ate ye asigalewo ng'abundabunda nga tayambiddwa. Mbwa mmwe lwaki mba mwagala okufiiriza abaana? Nze omwana asituka najja waino ku media nangamba Rozet sinze nnoonya abaana abo ne mbagamba kati mukwano jangu obeere wano ku media okole bwoti ne bwoti sinze mbanoonya nange nyina ebyokukola ebyange ng'omuntu naye omwana wajja n'akubuuliramu kunulaba nga kikutteko ng'omuntu ate nga tosobola kukikola bw'abeera azze nga kyakugamba osobola okukikola okikola kubanga nyina abaana bajja ne bagamba Rozet noonya omulimu nteeka ku media tugunoonyeze okwo kino nakiri n'omugamba nedda mukwano katugezeeko tugufuna omulimu ogende okole nga newakubala nabakujja ku media kubanga tomanyi oba onaagusanga eyo bwe kigaana n'omuleeta naye bw'osanga ng'omwana ekitu nga tosobola kukikola tonawe oyinza kutandikira n'ogamba waayereka mwete ku media ate wabeera nga nze sikyatteeka nti tugenda kukaka abantu bagambe ono gwe mulaba alina ebizibu mujje mumuyambe kubanga alina ebizibu buli muntu kuno ku nsi alina ebizibu bye ng'omuntu era omuntu wavaayo n'agamba kankuyambeko wonna wali oba tomukasira tebeera mpaka nti kyampaka aba alina okuyambako kubanga naye alina obuvunaanyizibwa kiba kisa kya Katonda bw'obaako ne feva n'obaako omuntu akuyamba twakazi abaana bameka e Uganda nga tebahaddemu wadde 5 dirham naye mu olw'okuba nti obwongo bwammwe butono nnyo tebutegeera mwasalawo okuva ku nsi mukole ebyammwe ebibasanyusa ne musalawo okwesonyiwa ensi mubanga mwasalawo okwesonyiwa ensi ne mufuuka bizezengere ne mufuuka ebisirusiru then obusirusiru bwammwe temubutuleetako mugende mukole ebyammwe bye mujjamu naffe tukole ebyaffe bitujjamu. Bwe baleeta abaana abo ne babateeka ku media nga babajjamu essente nga bazikozesa nga basasula basula nga balya bulungi nga bakola kyabana basigala babonaabona. Mbwa mmwe sister wo kyali avuddeyo najja ku media n'atayambibwa sente ze tuzikwayo ntuziteeka ku media. Abaana bangi abazze e Uganda mujja kunjulira njagala waveeyo omwana omwagambe Rozet bampa sente zange oba wanhostinga sente zange n'oziyayo tazimpa. Abaana bano eno bamanyina okujja ku media oluusi ne batafuna buyambi nze kamwennyini ne mpulya nga kinkutteko ne nkwata kano kennyina mu bunaku bwange nengamba omwana tutandikire wano gamba famire yo oba basobola okufuna kando nange nyongerezeeko kando tutandikire wano nolaba nti omwana adde waka nenga tafunye muntu avudde kugamba nti kankuwa airtike otambule ogende waka omala nga musinika aganye mbu sente abaana bagende bazibawa ne mbala ne muzirya ne mubasuulawo. Mbwa mmwe mulinga ng'emmere y'enswera. Bana temututunuzaako bubi temutulabisa bubi n'omuntu abadde akwegomba gwo inspiring agambe ate Katonda avudde ku mulamwa ate yatandise kineeno ate ayogera kiri bana temutwogeza bigambo bikutukyaya abantu. Nze abantu abanjagala mugenda kusigala nga munjagala by all means by hook or crook era batanjagala mujja kusigala nga temunjagala. Mbwa mmwe kuba nange sibaagala, that's the truth. Mwaka nyini mwe muletera abaana abo kusigala nga baliyo ne babeera mu mbeera yaabwe munaku yabweyo gye bali nga batya mbu ngenda genda eri sente zange bazirye. Sente meka z'abagenda okulya? Sandivuddeyo kujja kwogera bintu binene kubanga era buli mwagala agamba nti manyi Rozet ekiriwo weesonyiwa ensi n'osirika. Yes, osobola okusirika n'olya nga otuuse we kikoma. Kino nja kukibagamba
nze Rozet nesasulira ennyumba yange mwensula teri muntu ansasulira ennyumba yange mwensula Rozet sikozesangako obutonde bwange bukyala bwange eri muntu yenna bw'okuba neetaaga essente okukola kyo bakola ki ndi mukazi mukozi ennemmanga akimanyi kabeera emmanga ate ndi mukazi asalawo nti embeera asazeewo okola ekintu mba asazeewo n'omutima gumu oba waliwo ayagala oba waliwo atayagala so ekintu kino kyenkola manyi kiruma abantu bangi nnyo naye akageri kaki nti wantuma era togenda kunstopinga bw'obanga omanyi ti wantuma kola kintu kino ovayamu togenda kunstopinga saakitandise lunaku lwaggulo era sigenda kukikomya nkya ngenda maaso nakyo omanyi mutuuleyo nga mwagala mutumalemu amaanyi tugwemu amaanyi tuve ku mulamwa naye tetugenda kuva ku mulamwa gye munaakomanga okutwasamirangako n'okutusindikirako aganyo gammwe gye tugenda okukoma okugenda maaso n'okukola kituteekeddwa okukola kuba ndi singa nze siri muntu muvumu nti nyina omutima nga mugumu kubanga sometimes tuuka ekiseera nempulira nga mutuufu kinkutteko nempulira nga nafuye naye nemala neŋŋamba Katonda yamanyi kubanga yamanyi ekituufu kyenkola ye agenda okunjaji nga tali gwe mbwa gwe neziramu nesuka nenfuna amaanyi so eriyo abaana abo abandyagadde okukola kyenkola era abangi n'okuŋŋamba baŋŋamba omwana gye nagala Rozet yo inspiring me so much nandyagadde okukola ekintu ekyo kuva buto bwange nkyagala naye ekizibu ekiriwo ndaba bakugamba kino ne bakugamba kiri ne bagira kino mpulira nga kimalamu amaanyi ze sibisobola lwaki bamalamu abaana amaanyi era nkoze vidiyo eno si lwa nsonga nti njagala kulwana nammwe bisezengeremu ebitategeera mbwa mmwe nti nze kulwana nammwe okubaddiza oba kwogera gye muli mbuzi gye tulwane nedda sikikoze kumu kubanga obwongo obwamwe tebutegeera temujja kutegeera wabula nzize eri abagoberezi baffe abalungi abatwagala benjagadde okuwa information eno nti njagala abantu abo tisaagala bamanyiire era njiwa eyo abaana abo abandyagadde okukola ekintu kyekimu kyenkola okubanga mbavumye nembazaamu amaanyi temukkiriza mbwa kubamanyiira kubalirako bimere bya mbizzi temukikkiriza banange tuli bantu naffe tukoowa naffe tunyiiga tolina kwogera munange n'okusirika n'obeera yeeyo newekukuma mukamooli nga lwaki nekukuma mukamooli mbwa mmwe mwabanga mugere mutandika kineeno mulinganga ebimere by'embizzi ate ogenda kwogera ku bantu bonna abantu bagenda kukyawa abantu abanjagala bagenda kusigalawo era nga banfolowinga nga banjagala abatanjagala bajja kugenda buli omu aseparate nga agenda akola kiki kubanga sagala kumanyiira kyekituufu bwobanga tewantuma kola kintu kino then togenda kukinzijamu oyogera ekigambo oba ebigambo bigenda okummalamu amaanyi this is my life I started it nga toliiwo it is my life it is not your life bwebanga sikulumbangako kwogerako naawe oba nga sikunyagangako sinjaganga ku kitawo oba mugandawo oba maama wo then saagala kummanyiira bw'obanga nyina gwe nalinzibye ng'olina n'obukakafu buveeyo gy'ogamba nti ono wali omubbi ekyo nakiri mulinga embwa nze neesasulira wensula bwa mukazi bukazi neesasulira sawa bilizi zange nenzisasula nze sikira nko kumakya nembeerawo obulamu obw'okupretendiga neraga abantu nze ndi bulungi era mbeera bulungi nnyo yensonga lwaki ne bwe navaayo neŋŋamba SB4 ne tukola interview ne mugamba ekituufu nali njagala ku inspiring abaana abali eyo nti eriyo abaana abaagala ekintu kyenkola naye nga bo bamanyi nti balina okuba nga balina essente nyingi oba nga balina support ey'amaanyi okuyimirawo kukikola ne mbalaga wajje natandikira wajje navanga ebintu si byangu nze siri muntu w'amalala era sisuubira nti waliwo omuntu yalandabyeko nga ndi wane ndi muwulire neraga kyo neraga kiri I've done my good things and from my sweats and I have them but I've never showed anyone. That's not my life. Kubanga batebibakwatako. Nesasulira rumu yange bulungi nnyo gye nsulamu. Nesasulira swabiri zange bulungi nnyo nga sinagwe nsumbuye. Era nga sente sizibye nga sizijje mu kibi wabula nga zivudde muntu yo zange. Abaana banene abampagira ab'omu biyumba be basobola okunjulira era mumanyi ntambula neza buli mwana akola delivery ye n'obanga ali wala yenkanawa ntambula n'engenda oluusi n'okuswetinga n'oswetinga n'obanga waliwo emmotoka n'obanga tiwali mmotoka nakingana kudelivaringira baana bange bintu ebyo era abaana b'omu nnyumba mbasalutinga nnyo ndi kyendi because of you nsobola okusasula ennyumba yange gye nsulamu olw'okubeera mmwe muwadde support Nyondo charity imwe kamwenyire wambaye temukimanyi kino kankibagambe ewake wange wensula nyina ebox nene gye nsulamu sente nti wembeera nga nze nenkwa delivery gy'oli nkwata sente zompadde nezijjako kwota nenjikola nenjituzuula mu kakebe kali whereby nti neteekerateekera tulina charity wanene Dubai tulina ne charity eri e Uganda
sina muntu ayimiridde akutte sente nazimpa ati kola kino wabula ziva mu nsawo yange gwe nova eri noyasama n'osinika ebinnyo nje sente ze babawa ze zibabeezaawo ne babeerawo nze mu bulamu bwange Katonda nga ye muwolereza wange sikwadanga ku sente ya mwana yenna era bwe nzija nga no mu kamera ne nga bannange waliwo kino ekigenda maaso mutuyambeko oba kino oba kiri saagala mulowooze mugambe nti sente nzikwata kusasula wensula kwambala oba kuli oba kola ki sente zo nga bwe muzimpa ngattako obugasi zange nendaba nti wabeerawo ekikolebwa ne kigenda maaso omwana nayambibwa mu ngeri emu obwendera saagala kummanyiira mu abaana abampagira ku bizigo emmere yonna eva e Uganda products zonna ze nnina gwe wenna oba wali ompagiddeko manya nti olina empeera y'amaanyi nnene nnyo sente zo nzikwatako zye nzikutteko nenteka mu bokisi yange eri gye nnyina ewaka ekikebe nensuulamu ndi ekikebe kyompulira ti kirimu sente ezimala nga nziyasa nga nziweereza e Uganda nga zikola charity oba waneeno era gwe wenna ampadde support nga lompadde ku sente zo manya nti olina ettaffaali ddene lyotadde ku Nyondo Media si Nyondo Media yokka wabula ne Nyondo charity esente zo nga bw'ozimpa nzija nentoolako entono nenziteeka mu bokisi bwe mala okuziteekamu nenkusabira n'omukisa bwe mala okukusabira sente zo ne zibeeramu bwe ziba nga munyinazo endabye nti zisono zisobola okuyambako nga nzijjamu nga nziweereza e Uganda nga ziyambako mu abo abantu sirina mmere sirina kino sirina kiri era nga nsaba gonna alaba ng'olina omutima era osobola okulumirirwako nga sikasoba nga letukaka tekikugana kuva era ebiseera ebisinga nze abangamba Rozet nyinawo kinandyagadde okuwaayo nkuwa sente nkuwa ekintu kikalu ebiseera ebisinga nze mbagamba mpa ekintu ekikalu bw'oba oli yuko oba oli ludda wa ne nkubuuza olina omuntu yenna ali e Uganda ng'asobola otugulira ebintu ebyo abaana ne bajja ne babinona sirina sente ya muntu gye ndya nze sente yange njeekola ate sirina sente ya kibi gye ndya sirigirya nze n'owabukeera ku makya nga waliwo omulimu gwonna oguliwo era abaana basinga bekonekitize mukimanyi oli nampa omulimu nangamba Rozet mulimu guguno ne mubuuza omulimu gwa commission nti si gwa commission kiri gy'oli gwe omwana mwefuliye gwamanyi wobeera omugamba ne ngamba kale nenumba omwana ne bwe wali omulimu bweguti ne bweguti gendayo naye tekuliko commission era abantu bamu ne bagamba Rozet ojja kugaggawala biki byokola ojja kugaggawala oluusi ne neekakakakako mbeera oli naga Rozet ekintu kino bwe kiti kya sente mmeka bw'obuuza omuntu n'akugamba nti ekyalo 12 nawe oddayo n'omugamba kyalo 12 nina abantu benali nkikozeeko abali awo nga bakulya ne bagamba Rozet ogenda kugaggawala oli musiru babagambye kyalo 12 teekamu 12 naye nange ne wengezaaku ku mutima nti nkiteekemu era neekomekkereza ngamba nedda noddayo n'obugamba ekituufu waliwo omulala gwenfunye nti ajja kukigula ku sente bwensi nemala ne mugamba ekintu ekituufu that is not me oba sente nja kuzifuna bwe mba sizifune nga zina kuva mu kibi zigende neme kuzifuna esente eyange gye nnyambalamu engatto gye nnyambalamu kebera essaawa oba karing kenteeka wano ku ngalo oba olugoye lw'ennyambala sente zibeera zange mbeera nzituuyanidde sirina sente ya kibi gye ndya ekyo nkyebaliza Katonda kati boddeyo n'oyasama nti abaana esente zaabwe zebabawa zebagattako ne bakwata saawa eno nnyina abaana bali aba babiri ewaka balina okulya buli lunaku balina okusasula sewa bills byonna mbijja mu nsawo yange embwa gwe nali nzeeko gy'oli ne nkugamba nti kakati mpaayo sente bano abaana mbateeke mu kino sente zizo oba sente z'abaana bakadde babaana sente ze bampa mulinganga emmere y'ebibizi Mbwa Mwe saagala kummanyira bwembanga obulamu obwange mbudrivinga mugejje mbudrivinga basaagala onnyingirire abaandika okummanyira kubanga tomanyi survivinga kyambeerawo ntya mwekenyini mwagala okweraga muli bakabi nnyo muli bakyawo temugambwako mulina ebyakabi ate nga temulina we muli ojje wegendereza omuntu avaayo ne yeeraga ennyo ne yeefula obwakabi ne yeefula ekitaba talina kyali bw'ogenda mu bulamu bwe deep n'omanya n'osanga omuntu nga era asula katanda ka waggulu ng'akola ebyambyo ne sente zaalya za kibi naye n'akulaga nti naye tategeera alya ku bukyala bwe naye n'akulaga nti asobola okuyimirira n'atunulya omuntu ayeeyimirizaawo n'ayogera ebigambo nga byasaakabwa n'ayasamya agamwa bw'ati n'afulumya ebigambo ebitanyuma nze ndi ready omuntu yenna okuvaayo n'ayogera buli kyawuli ayagadde sigenda kubagaana era sigenda kubakomako olw'ensonga nti muli baagamwagamwe naye nze njogera eri abalabi baffe abatwagala batukkiririzaamu nti omuntu yandivuddeyo n'agamba Rozet kamuwe ensawo y'akawunga ku charity eri e Uganda babeeko gwe batwalya gw'olowooza nti maybe ensawo y'akawunga bwe bana abagimpadde ngenda kugikola nkiwaye mu famire yange sikikolanga nako esente gye babeera bampadde nga si yange sigiteeka mu nsawo yange njijjako namangu kubanga manye sente ekema
siteka sente tali yange musawo yange so sagala kumanyira sagala musuwaliyeko Mbwa Mwe kubanga mwagala mumalemu amaanyi ekintu kino nakitandika kuva dda nga ndi muto era abaana bano tiimu gye tulina eri Uganda eri Nyondo Charity abaana bonna nasoma nabo era bamanyi nagenda kukibatunuzamu bagamba nti twandika okukola kino nga bakimanyi already from the beginning nali nkikola okuvya ddala ku ssomero nze nabiranga ku ssomero nga nkyali muto yonna gye natandikiranga nga nteekawo ebibiina nteekawo kino nteekawo kiri ne tusondanga zipen tuwa abaana batalina zipen abawa ebeno wansi ne musondanga kino ne mukolanga kiri ekintu kisitandisa lunaku lwaggulo era sigenda kukikomya nkya nakitanga ate mutima gwange it is a passion sikirinamu mu luvube gwa sente mukyagala mu sente kanda akimanyi sikirinamu kigendererwa kyonna wabula mutima gwange nti ze wogera ku makya omuntu nga abadde alina ekizibu ne muyamba n'ekimugyamu n'asanyuka ne yeebaza mpulira nga muli njagala kyonna kyembeera nyina nkikwata enkimuwe nalonze omwana ku airport mu Nigeria nandiga nti muna Uganda naye mu Nigeria kuba muna Uganda munnaffe bwe twayambako okuva mu kiyumba yali ali ku airport kwe kusanga omwana oyo ng'akaaba namwekubako oyo omwana nga tamugamba omwana banyo namugamba munange njagala bansindikire tikati nzire ewaka mbadde mu kino nakina tolosa butolosi nva kudduka omwana alina emyaka 40 mwana muto omwana nankubirako nangamba Rozet oyambyeko abaana naye ono si muna Uganda naye omwana embeera gy'alimu ate nga mwana muto bambi wali nnyambye kubanga onokwetana wagenda kusula waneeno okukisaawa ate asuze kwana okukisaawa nengamba omwana oyo bana ababogo nengamba mu Nigeria nengamba simu wena jijjako n'ensirika n'enkola byange omwana azaamu nankubira nanga Rozet nkwegayirira namba nampa omwana oyo omwana emiya kukaaba it was enough for me nenga tugenda tunona omwana nga wiiki tugenda tunona omwana oyo nefuna motoka ntugenda tunona omwana nemuleete waka alya anywa yebaka nekwega ne family ye tulwana azata e Nigeria azata ewaka ngoddeyo ngojasamira kagamwa agembwa Mbwa Mwe olinganga ekitulume ngoddeyo ngosinika aganyo nti kati munnange abo bemulaba bakwata sente z'abaana abo era kakati bazikozesa era ze zibabeeza Mbwa Mwe nze Rozet nekolye sente zange nkiddamu mu bulumi kubanga nti ze nobanga tewaliwo motoka oli nangamba nze mbera wano childja nangamba ndi eno jindi wadde omusana gwokya gutya wadde agayagala ebintu bye nze kamwenyini nekwata wadde tewali motoka nentambula nentuya nemutuusako ebintu ebyo mwana gamba ng'otuya nogamba mbadde nyina okwetera ebintu bye nebimudererenga on time seeganya nawe obeera nga eri 5 bweti ntambula nengitambulira nze sirigenda kuwaayo omubiri gwange in one way or the other kufuna sente sikikolangako era sirikikola bwakaliba akaseera katuuse mweyembera nga ngenda kukitandika nsaba Mukama Katonda anzijangawo nezikibwa mangu nga sinaba na kutuuka ku luggi lwakyo kuyingira kukitandika nze muntu ayaniriza buli kika kya muntu kyonna oli mubbi oli mwezi oli malaaya oli kikaki bonna mbaniza mu bulamu bwange olw'ensonga nti ne Yesu Kristo bwe yajjanga abantu bagenda bakugamba lwaki obeera ne malaaya kitegeeza nawe oli malaaya lwaki obeera n'obubbi kitegeeza nawe oli mubbi Jesus bwe yali ajja ku nsi kuno teyagirira abantu batuukirivu era ya associatinga nnyo n'abantu ababi oba abantu aboonoonyi lwaki kubanga alina mission kutereeza abantu abo kati nze Rozet ndi muntu siri malayika sirina kajanja kugenda gamba nti ono bisijja kwa associatinga naye ono maya sina kwa associatinga naye olija kubeera kwa associatinga ndi muntu kumuchenkana weza asosola mu bantu ngamete no swa kwa associatinga naye ndi muntu kumuchenkana ndi malayika naye gw'osembeza omuntu n'ogamba nti akamuleke kubanga nze nnyo omuntu gwe nasembezaako nenjagala okubaako engeri gye nkyusaamu I tried my best nemufula mukwano gwange ne bwe nalaba nga tekisoboka nennabe nga nengamba nti tekisoboka kikyalooki nga kyagwa nende kitegeeza nti omuntu obanga alina kyakolanga mu bimbo ogenda kumwewala odde eri mbugu oli mutukuvu nnyo ku ddiru ki yensonga lwaki mbasembeza omala obasembeza ne mutandika okusindika agamwa ne musindika agannyo nze bangi mikwano gyange abadde baninaanyi bababeerawo ne bajja ewaka ne mbawa obuliri ne beebaka nengula emmere ne balya nengula ebyokulya byonna bye banywa ne beebaka ne banywa ne bagenda naye ate omuntu gw'obadde oli najja n'akwewolako essente nagamba omanyi nti empola abantu abamu bw'omuwola essente n'aba tazikuddiza oba lowooza oba ozigya mu bbanka lw'oba tozimuwadde ng'anyiiga ng'ayogera ebya swakaba kubaza nyina omuntu omu yajjanga nanga omanyi mpolayo ne muwola ngenda okulaba tanziriza ssente zange bwe yakomawo namugamba sokola ki sirina kogufuula olutalo oyo kino ssente azijja wano ssente
mujja kwogera byonna bye mwagala obulamu bwange n'obulamu bwammwe muvuga obulamu bwammwe nange mvuga obulamu bwange bwammwe yenna njagala ebigambo bino nvuddeyo nembyogera sitamidde ntegera bulungi nnyo si lwa busungu kubanga nkiwaddemuko ebbanga messages zina abana nga bajja ne bangamba Rozet nandyagadde okujja okulangirako ne bangamba osaba sente nnyingi sina mwana gwe nali nsabye mbumpa sente zino ngende nkulangire abana bampeereza ne bangamba Rozet ntegera ku status yo netera ku status abantu ne bajja ne mbaforwardingire enamba abasinga mu kimanyi oyina nga Rozet Facebook ntekera akantu kayo nenkatekayo nga simusabye wadde 5 dirham Rozet njagala hostinga ku media nkubeera akalango k'ekitundu nakina kiri n'omuhostinga olwosita omuntu bajali ngokozesa sente zotamusaba wadde 5 dirham lwaki mummanyiira era bana nimbagamba nti wadde oyina ekitunga nange nkirina buli muntu alina omukisa gwe tongamba togana kulangirako ate nga sikusabye wadde olwataano kubanga nze nzikiriza mu baana abali wano okuddungu abeekolera lino eddungu lyokya omwana bwakeera ku makya ne yeekolera yenga ye mu respecting naye gw'obanga tolina maanyi gasobola kugaziya bwongo bwo okubako kyokola ng'okimanyi nti n'obwongo bwo bukoma mu kugenda kwegaba ne bakuwa essente mbwa ggwe tosobola kumanyira muntu yenna yeekolera nze kino nkibagamba essente yange ngyekolerera lumu yange ngisasula neneeriisa buli kimu ekyange nkyekolera kino nja kukibaddiramu nga ssente teyina weevudde wakyamu nga sena gwe neesigamyeko neneekolya ebintu byange naye nga magati charity Uganda nti zino ssente tutandikiraawo ne mugana ne mukola oba aliyo omuntu bakwatiddwa akakisa n'ayongerako ssente zo siziteeka mu nsawo yange era Miss B oli UK nkwebaza mukwana kasente kewasindise katuuse era zigenda kukola kyamaanyi nnyo nnyo sigenda kulyaku wadde 5 dirham instead ngenda kwongerako wabeeko ekikolebwa eri munnayuganda munnaffe ali eyo abonaabona ayetaaga okukwasaganyizibwako nze guno nakitandika dda mu bulamu bwange nga ndi muto so it is a heart si kupretendinga si kwekoza so njogedde ebigambo bino wammanga kubanga nali badde nzigwamu amaanyi nentuleyo nempulira nga zigweddemu amaanyi naye bannayuganda bannaffe mwenna abali eyo nze mbabulira ekintu kino eno ndi willing okubaweereza n'okubakolera ndi willing ne bwe banayogera gagamba agenkana ensozi nga genkanawa I'm ready to serve you nasalawo nze muntu nti wembeera nsazeewo okukola ekyo nsalawo n'omutima ogu kati gwe wonayimira eyo n'ogamba nti ogenda kwogera ebigambo bingi nnyo zigwemu amaanyi nze ekintu bwe mba nga sikikola nga nkimanyi nti sikikola I'm ready to defend myself era mmwe abatugoberera abawagizi baffe abalungi ennyo era nkimanyi nti mujja kusigalawo era nga muyimiridde naffe omwana akwata ka screenshot eri awandise byaswaka byatamanyi olina akakuba n'akakozi nagamba labe waneno noyitayitamuuko nogakayira bene mume nosirika n'ogenda maaso nakola abamu nze nkimanyi mwagala kutuza mabega mwagala kutusuula mitima kubanga emitima gino mugiraba gikalubirizibwa mwagala emitima gikalubirizibwa gike wansi tulekera okukola bye tukola mufirize bannayuganda bannaffe abalala bali eyo wamaze ndi ready teri muntu n'omu agenda kunsula mpozi Katonda nga yasazewo yekka ne taliiwo omuntu agenda kunsula ne naba nga avudde wano nezira Uganda kubanga naba Uganda nga nkikola ne bwe naba nga avudde wano nezira Uganda ne naba nga avudde wano negenda UK ne bwe naba nga nze South Africa yonna gye nabandaze I will still do the same thing I will serve you my fellow Ugandans kati saagala kummanyiira siri mukuddamu mmwe mbwa mmwe ebitulume wabula njagala oyo yenna tugoberera akasente ekintu kye tukola kituufu gwe wenna ng'osazeewo okutuwa support era nga nnyongera okukowoola abaana abo mwenna abatuwagira ku bizigo ebirungi n'endabika yange mugiraba nti si bweti bwe nali from the beginning ebizigo byaffe tebyerusa bikuleka munakyokalayo naye n'olabika bulungi tulina products endala zonna tulina ebintu bingi tusiba enviiri n'oba nga oli gy'oli services tuzikutuusaako era n'ennyongero bagamba nti mmwe abambeezezzaawo nze siri muntu eyepanka siri muntu eyekanasa era siri muntu ayeragalaga mbu ne babeerawo ne bajja okufekinga obulamu ne mubeerawo nze obulamu bwange buli rwiri webeera mu mbeera embi oba ndi mu mbeera mbi oba ndi mu mbeera nnungi teri muntu amanya bulamu bw'embeera mukoleko yabeera zze waka ate nga ndi muntu ayaniriza buli muntu n'ogyewaka nenkwaniriza nenkwalira ne weebaka kera n'olya n'onywa bw'oba oyagadde ogenda oba osizeewo wiiki tsaponi oyagadde kugenda n'ogenda tubeera n'emikwano ng'olaba kuli ku lusegere n'omukola kino n'omukolya kiri naye nga tokimanyi kyakuwa ntakwagala ogenda okuwulira ng'ekigambo kimuvuddemu oba kimusimatusa oba akyogedde n'ogamba bulijjo omuntu ono tanjagala kumbe tubeera n'emikwano ku lusegere ng'okola nga gw'omanyi akwagaliza omanyi mukwano gwo kumbe ku mutima gwo akulira munda nga musege nga takwagala nga si mukwano gwo nga byokola bimuluma
kati wadde bali nga yogera kirala kubanga bibadde binkola kibimu buli omu agenda akola kyawuli ayagala okola naye temumanyira temuteeka miyindo gyammwe mu bintu byange mu bintu byenkola wendi era ndi ready okuweereza bannayuganda nabo abaana abajja nti Rozet nyamba kwana wali tukole kyonna kiri nga bagambye ombeera nsobodde nga simutadde mu kamera nkikola bwe kiba nga kindimye nga kitagamuko omukono omulala okuva wabweru era omwana mugabo buli muntu n'omukisa gwe tugenda tukola interview bojagala lwaki kana omwadvising ogenda jukula nti togenda gamba at the end of the day temujijjeyo kubanga eriyo abayo n'agamba manyi gudi omujijjeyo waliwo yagirabye n'agamba negwamula ekizibu kati olw'ensonga nti abalabye ffe abagirabye bw'ogijjeyo bagamba oli bazanyira ku bwongo oba maybe badde obawa information nga nfu tekinyuma omwana esukano omwadvising nakkiriza n'atula mu kamera ne mukola kyembamira mukoze wabeera nga ayambiddwa alhamdulillah banga teyambiddwa ne mu finding other solutions era nebaza Mukama Katonda abaana bangi nnyo abayambiddwa kuno ku Nyondo Media era abaana bangi nnyo abazeeyo waka nga bayita ku Nyondo Media kati obanga gwe kibaire kikuluma kakikulume kubanga era bakyadirayo ne bakyayambibwa ddala ate nga ne Nyondo Charity ekyakula era nsaba gwe wonna ali eyo nga wandyagadde okweyunga ku Nyondo Charity nobeera member oli Uganda oli wano mu UA oli luddawo osobola okutweyungako gwe wenna olinayo ng'engato tokyazambala naye nga nnamu engoye tokyazambala nga nnamu tuwele okaminga each and everything obadde okimanyi nti eriyo abali abayita obwereererwa kuba nti tebalina ngoye banekanda wabanga akubiseeko akasubi gwe ng'okyali mu mbeera nungi omwebalizanga ddala abantu babonaabona abantu bali malwaliro ng'obagamba tenayitaayita yatenda nnyina okufumba oza okuba nga olina obulwadde obukuluma naye nga onakutuuka mu ddwedde osanga oli nga yafunye accident bamutemyeko amagulu gonna nogendeeyo nosanga omuntu nga ye kyayagala kimu kyokka kyakulya gwokola nnyo okulaba nti ofuna mmotoka okola nnyo okulaba nti ofuna ennyumba ey'akabi okusinga ku gy'olina naye nosanga oli ye ng'alwanirira kufuna wateeka luba nga tewali nosanga oli ye ng'alwanirira kufuna kyobula nga zine nga tezenkanankana fena tutenkanankana n'omusanga ng'alwanirira kufuna kyakulya kiteeke mu lubuto akute nga kyayagala so abantu abo gye bali ne Uganda ewaffe era nga tugezaako kuba nga tunoonyereza okulaba kye tuba tusoboddewo tugenda nakyo mu maaso n'okuba nga tuyambako abantu abo era nebaza ttiimu yaffe eri Uganda Caspian Halima n'abala mwenna ani tubaagala nnyo mwenna tuli basanyufu nnyo ne ttiimu eri wano Mamu Dubai Wiki Witini nze Irene Doni Irene Sharja Bafarida mwenna n'abalabe simenye nga tukwatagane wamu wano mu Nyondo Charity ya wano nammwe tubeebaza mukola kyamaanyi nnyo sejjusa bigambo bye njogedde kuba ntegeera era sandivuddeyo okubyogera naye naffe tukoowa tulina emitima bwe lwatu basoze okuweereza abantu gobanga kyetukola tokyagala kireke leka abalaba kifunemu bw'obanga tojjango ku Nyondo Media nti twagala kukuza waka tulya ssente zo nga bakuwadde air ticket ntugirya tovaayo kwasama byotategeera bw'obanga waliyo omuntu aze nakikugamba akuwa obukakafu olyoka oveeyo oyasame oyitike ebigambo ebitegerekeka ekisuwera ne kikumanyiira omusota ne gukumanyiira ensolosozi neekumanyiira ekiwuka buli kiwuka negye ne kikujampingako abantu abategeera n'abategeera ne bajja nga bakujampingako nga bakumanyiira omanyirwako n'abantu bategeera naye n'omuntu atalina gwongo wadde bulowooza nti nsobola okukola kino nenfunamu kino oba kyonna kiri nga gwolowooza kaunda kiyakuwa ekino kyolina okukozesa okubanga osurvivinga mbwagwe nga nawe okera ku makyanga omanyira muntu mazima ddala ama bannayuganda nkibagamba ndi ready okubaweereza abaana mwenna abampagira Nyondo girimu baagala nnyo ngenda koma mu paati yaffe ey'okubiri kubanga wiiki eno kyensazeewo yonna yakubagambako eno wiiki yonna okuva n'olunaku olwaleero whereby buli muntu yenna oba ng'omanyi nti olina byokola ebitanyuma ate nga bitu affectinga ngaffe aba Nyondo Media ewamu n'abagoberezi baffe n'abantu abalala abandi badde bafuna mu Nyondo Media eno wiiki nsazeewo si mu bubi buli muntu amanyi nti toteeka tofaali ku Nyondo Media wabula olijjako ngenda komawo era nga mukuda ngenda komawo ne Mukawunet Global Services abadde bambuuza muli bangi nnyo kampani eri luddawa yaddawa ebigambo bingi bye mumbuuza paati yaffe ey'okubiri ngenda komawo ne Mukawunet Global Services mbawe bwino mbawe buli kimu kyonna byonna bimwagala okumanya mbadde bangi abambuuza so ngenda kubisano ku media Mukawunet Global Services kitundu ekiddako mubeere bulungi nze Nyondo Rozet
wamansizira ku mukutu gwe mugwa Nyondo Media abanjagala mujje tugende mu maaso mutuwagire mu buli mbeera yonna naffe tubaagala nnyo mubeere bulungi. Omukyala eyeekuumira ku mulembe nina essanyu okukwanjulira banno ba Nyondo Glam. Bano bakuleetedde ekizigo ekipya katale ekiyoyota olususu lwo ne kijjamu embalabe, enkova eza buli kika, binnamakula, enkanyanya, endwadde z'ensusu zonna wamma n'odda buto era n'okuuma ekitiibwa kyo. Nyondo Glam basangibwa e Dubai, Abu Dhabi, Al Ain n'okwetooloola ekyondo kya Buwarabu. Gwali e Uganda basange Nyanama okumpi ne Movit bakubira ku noti 775 M5 noti 8 oba gwali e Dubai kuba ku noti 524 680 noti 778. Nyondo Glam tukukuumira ku mulembe. Buli lwolowooza ku mugaati ogw'omulembe era omuwoomu ddala lowooza ku Baker's Choice Bread okukolebwa banno ba Baker's Choice Bakery. Bano bakola ne cakes eza buli kika omuli ez'amazaalibwa, keeki z'embaga, keeki z'okwanjula, baby shower cakes, graduation cakes, donati mu bika eby'enjawulo, burger bread, loaf bread, amandaazi, daddies n'ebintu ebirala bingi. Kuba ku noti 7 noti 3 9 M4 724 oba noti 7 noti 8 234 6 M9 oba plus 9 589 9 8 Baker's Choice Bakery. Taste the Baker's Choice.